Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Oluvanyuma lwa President Museveni Yoweri Kaguta Tebohabulwa okusinkana ambassador wa Germany mu Uganda amanyikiddwa bulungi nga Mathias Soa. Kabiki ebyavudde mu nteeseganya eno America egenze maaso n'okubanga ekikola. Trump avuddemu eddoboozi ekambwe ennyo nnyini ddala. Babakinze omusajja Omugermany mpaawo na musango na gumu oba oliawo gwina muvunaanibwa ku nsonga ezo. Boba nakibina Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nakibina kya National Unity Platform bakyateekawo oba oliawo ebyafaayo kyenyinza okukozesa nti waliwo ebintu ebimu bye bagenze maaso n'okubanga bakola kituyinza okugamba nti batemye empanje oba asetinze precedence ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Habib ono nno ng'aweereddwa obwa chairman wa mobilization Ssabakunzi w'ekibiina kino olukutte ekifo ky'obwa Ssabakunzi avuddeyo n'alangirira ng'akuŋŋaanyizza bonna abeesimbyewo mu Lubaga South okuli musajja mukulu Lubega Obedi, that is Rain, okuli aliyo Honorable okuli omubaka aliko Walosias Mukasa, then kwoteeka ne abalala bonna aba aspiring MPs abagala okwesimba mu kifo ekyo abakuŋŋanyize wamu n'abakuutira obuteerumaaluma era n'alangirira lwatu nti ye Habib oba oliawo atadde wansi enkasi asobola okwasaganya emirimu egyamuweereddwa ekibiina eky'okubeera Ssabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Yenzadde ni abatuusaako ensonga z'Ssemasonga toli ku mukutu makutu ogwa BTN Media Beyond the Newsroom awo nno we tusinziira okubeera ng'ate tukuwa amawulire gonna mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye gaba gavudde ate era ne wabweru waalyo tusinziira eyo ne tugenda maaso n'okuba ng'ensonga z'Amasonga zonna tuba tuzikuwa buterevu nnyo nnyini ddala. Njagala nsooke nkuwe ku nsonga za Habibu then ate nja kuwaako wali eri maaso n'ebintu ebirala bingi nnyo bana NRM abeekumyemu ogutaaka ne bagamba nti musajja wannyu weewaawo. Kansooke onzikirize oba oliawo tutandikire wano. Habibu agambye nti mpanise wuliriza. Nvudde mu lwokaano oluvannyuma lw'okutegeera obuvunaanyizibwa bwa woofiisi eyankwasiddwa eya Ssabakunzi n'oluvannyuma lw'okuwuliriza amaloboozi g'Abannayuganda abali mu ggwanga Uganda wano n'abali ebweru w'eggwanga nga bayaayaana nga bagamba nti kano ke kakisa ke tulina okulaba nga tufuna enkyukakyuka gye tuzze tuyaayaanira era ne balaga nti nessuubi balirina mu buwembe Habibu mu buvunaanyizibwa bwaweereddwa nendabanga mu mbeera y'obutayiwa bantu abataddemu essuubi nina okulaba nga ebirowoozo byange byonna ebiseera byange byonna mbissa mu kupulaninga mu kukola strategies n'okugatta bannansi tulabe nga tusindikiriza Muzeeyi Museveni afuuse ekizibu eri eggwanga lino Uganda. Okusinziira ku Habib wembagamba nti ye ekyamujje okugamba nti leka ate enkasi oba oliawo banne bakwasaganye emirimu gino agamba nti nedda omulimu ogwankwasiddwa ogw'okubeera Ssabakunzi w'ekibiina mu ggwanga lyattu ddamba mulimu munene nnyo oguneetagisa obudde n'okulowoozaako ate n'okwaya ekyo ekyasinga eri ekibiina kyange ekya National Unity Platform kati nno kanve mu lwokaano olw'okubeera nga nvuganya ku kifo kino ate neesogge butereevu nnyo nnyini ddala emirimu gy'ekibiina. Kale nno kino kyandibadde ekyokulabirako eri ababaka abamu n'abantu abamu abaweebwa offices ez'enjawulo wabula omuntu omu n'abaako offices nga 4-5 zonna nga zeetikkiddwa ku mutwe gwe kyandibadde ekyokuyiga oba oliawo eri abantu abalala mu bukulembeze ne babaako abaana be babulekera ne bagamba nti nze kenkutte wano naawe kwata wali eri oba oliawo tusobole okubeera nga tutambuza emirimu oba n'eggwanga lyattu okuba nga tulituwala mu maaso. Ekyo nno kyennyinza okugamba nti oba oliawo omuvubuka ono mwana muto bambi kweja emyaka gya Habibu aba ataddewo ekyafaayo
ng'okuvayo n'agamba nti why awonze mbano ntadde. Era Habib mu kwogera kwe ebigambo bibadde bingi byagenze maaso n'okukozesa naye nkusaba obiwulirize. Nga njagala bategeeza ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda n'obulungi bw'ekibiina kya National Unity Platform n'obulungi bw'enkyukakyuka gye twagala Buwemba Habibu interest yange y'okubwesimbawo ku bwa member of parliament njiresse njitadde bbali era tusobole okutambuza emirimu gya struggle nga tugasse bulungi abantu. Viva Buwemba, viva! Viva Buwemba, viva! Era olwamaze okutuuka ku kusalawo ne ngamba nti nina okuyita press conference ne bannange bonna be tubadde nabo mu race twegatte banneegatteko mu lutabaalo luno olw'enkulembeddemu tulabe nga tulwana olutalo olugazi. Oluvannyuma lw'okubeera nga tegedde obuvunaanyizibwa obwo ne ndowooza ku interest ze mbadde ntembeeta ng'omuntu. Interest namba emu kwe kweyagaliza ekifo kya member wa parliament. Yingire parliament nzoganyizeeko eyo. Era Buwemba Habibu nengeraageranya interest zange ng'omuntu ne interest ez'eggwanga n'ekibiina kya National Unity Platform. Musajja mukulu ono Habib ekyamazima amatuufu mu bantu abakola sacrifices y'omu ku abo ababadde tebannalabika. Era kino kyakoze oba oliyawo mu byafaayo singa mu Uganda tubadde n'abawandiisi abalungi ab'ebyafaayo kyandigenze maaso n'okubanga kiwandiikibwako era n'ayogerwako. Kino kyakoze kya buzira. Mpawo omuntu n'omu ayinza kubeera ng'afiirwa okufuna millions 30 ez'omusala mu parliament. Okuli millions 2 ezikuweebwa nga wakayingirayo bwoti weekubeko enfuufu bakuwe ogule emmotoka ne bakwongerayo awaana gakugula ku masuuti n'ebirala okyuseemu ku nnyambala. Kwegamba luxurious life yonna eri mu parliament. Oli n'agamba kanjite wabula nfokasinge ku kino ekyokubeera nga tununula eggwanga lyattu. Ndowooza nga Habib bw'aba takuzeewo okusalawo okusinga obulungi akoze okusalawo oba oliawo okulemereddwa bannayuganda bangi oba oliawo n'abayita abakulu mu byobufuzi bya kuno nga nabo bakyalemereddwa nga ne guno gwaka bakyajjayo kadi z'okwesimbawo nga bamu bakulembedde emyaka 20 abalala 3 abamu bagenda mwana nga akulembera eggwanga lino nga bamugoberera naye nga nabo bagamba Museveni aveeko kyokka nga naye agenda myaka 4 ali mu opposition nti agenda maaso nakujjako Museveni yakulema mu 12 omujjiddeko eyo mwana. Kwegamba ebigambo ebyefaananyirizaako bwe bityo bw'obifumiitirizaako olwaba nga ddala omuvubuka ono abadde musajja wanjawulo nnyo nnyini ddala. Osooka olekeo kuweeko waneno kati niowulirize. Chairman wange Robert Kakoza simanyi abalala tewabawadde message. Bagambe Ssaabakunza abeetaaga badde balina okulabika mu kifaananyi ekyawamu nga tumaze okugatta ki constituency tugende okugenda mu bitundu by'eggwanga ebirala ng'ewaka gye tutandikidde. Basebo ne bannyabo ng'ewaka oba oliawo gye tutandikidde. Nze wamma nkuwadde credit era siyina kati ebya Honorable Habibu Buwembo bwe tuba tubitadde ku mabbali bannaffe bye musinga okwagala okubeera nga mumanya bye biki ebyo ebyali mu njogerezeganya mu mboozi wakati ne President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa meeting gye yalimu olunaku lwa Friday ne His Excellency Mathias onono nga ambassador w'eggwanga lya Germany mu ggwanga lya Uganda. Mu mboozi y'akafuba etakkirizibwa mu bannamawulire baatuula ne boogera ku nsonga zaali nnyingi ng'akana n'akataano ke bamubuuza bwe buwagizi bw'ekibiina kya National Unity Platform n'amanyi Kyagulanyi Ssentamu gakozesa nga baagala okubeera nga bamanya Germany erina mukono ki mu kino era Germany biki byeteekateeka okubeera ng'ewa oba nga eyimirira emabega wa NUP kubanga okusinziira ku kiwandiiko ky'amagye ekyavaayo kyali kiraga butereevu nga Germany bwegenda maaso n'okubeera ng'eyita
mu mubaka waayo ne yeeyingiza mu nsonga z'eggwanga oba olyawo mbwe ezitagikwatako ne bagenda maaso n'okuba nga oba olyawo bafujjirira ekibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku mukutu gwa X gwa Yoweri K. Museveni yawandiise n'agamba bw'ati nti last evening I met with His Excellency Mathias, the German ambassador at Uganda. We had a productive discussion regarding mutual interests between our countries. I welcome him. Byebigambo Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa byayisiza ku mukutu gwe gwa X oba ogwali guyitibwa Twitter emabegako awo. Ekigambo productive mba njagala okiyiseeko kalayini oba okise mu mark nti ebimu ku bibaateesezzaako byavuddemu ebibala obanga byakuvaamuko ebibala, era n'ategeeza nti amwaniriza nnyo nnyini ddala, era ng'alaga nti bo n'enkolagana yaabwe ne German yakubeera ng'enywezebwa mpaawo agenda kubeera nga abanyenyaako. Jjukira nti bingi ebibazze byogerwa n'ensonga ezibadde zoogerwako ku bintu ebyo ebyefaananyirizaako bwe bityo bye bimu. Wabula awo wennyini nzikiriza nkutegeeza ebigambo bino wammanga nti wetwogerera kaakati Uganda among 36 nations in US travel ban expansion, Uganda yemu ku nsi eya 36 ezayongeddwako okubeera nga munnange zongezebwayo envumbu eyaziteereddwako, era nga kati okufuna visa ya America kigenda kubeerera kizibu nnyo nnyini ddala. Lwaki? Ebyo nno byonna obisanga busanzi ku Beyond the Newsroom. Kyova olaba mba nkusaba ekintu kimu kyokka, obeere nga video gimpera like etambule ne munno amanye ayinza okwagala ofuna ka visa oba olyawo nga nnaku zengenda okugamba nga tezinaggwako. Ziri mmeka yezo? Ennaku 62 gy'emyezi nga 2 egyayongezeddwayo nga Uganda munnange baliko envumbo eno, era okusinziira ku Donald Trump nga ye mukulembeze w'eggwanga lino eno yagenze dda maaso n'okubeera nga akikakasa, era envumbo eno yateekeddwako omukono Secretary of State amanyikiddwa nga Marco Rubio, n'agenda maaso n'okubeera nga mwattu bajabyo, n'agenda maaso n'okuba nga gisaako omukono. Ennaku 62 nga togenda genda maaso n'okubeera nga ofuna visa emanyikiddwa nga eya America. Uganda yegatta ku nsi 25 ezigenze maaso n'okubeera nga zirabikira ku listi eno. Ezimu ku zo ye Egypt, Ethiopia, Nigeria, Tanzania, kwoteeka n'amawanga amalala. Kino nno kinajjukirwa nti ebimu ku ebyo biviiridde ku bannayuganda abagenda maaso n'okubeera nga bafuna visa za America, mwattu nga bafunye yakukyala ne bamaliriza nga balemedde mu America, nga America eri ku mulimu omunene ogw'okwagala okubeera ng'ekendeeza ku muwendo gw'abagwira mu ggwanga lyabwe. Ebimu ku byo kwe kwali okubeera nga badipootinga abamu basobole okubeera nga bakomawo. Wabula kati akadde kaneno nga basiba nga tebakyagala bayingira, kwegenda maaso n'okwetegereza empapula zaabo abaliyo balabe bajja batya, kubanga abasinga ku bo bali mu overstay. Ekyennaku ku baani abagenda osinga okubeera nga mwattu oba olyawo babonaabona nnyo mu kaseera kano be bannaffe abagenda maaso n'okubeera nga bagenda mu America okunoonyayo obuyambi, gamba ng'obujjanjabi, obusukulumu, kwoteeka ne bannaffe abalala abagendayo okunoonya. Jjukira nti gye tuvuddeko emabega America yakwata abantu abawerako ne badipootinga ne baza mu nsi ez'enjawulo, era ng'egamba mutwale abantu ab'ensi zammwe, tukooye abantu abagwira okujja okubeera mu ggwanga lyattu erya America. Kakati kino nno Trump kyamuleetera n'okubeera nga asikirizibwa okubeera nga alina university ezimu nga ze Harvard University, Stanford University, University of California ne universities endala okuzigamba zitooleko ku bayizi abagwira naddala abo bava mu Africa. Kino nno oba olyawo kinaasikiriza abakulembeze baayo okutumbula ebyenjigiriza n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo. Kino kijja kubeera nga kinyigiriza bannayuganda bangi naddala abakungu ba kuno ababadde batwala abaana baabwe okusomera e Bulaaya okuli okufuna obujjanjabi oba olyawo obw'ekikugu ennyo nnyini ddala n'okusinga kubeera nga bafuniddwa waneeno mu ggwanga lyattu erimanyikiddwa nga erya Uganda. Kayinza okubeera nga kaseera kazibu nnyo nnyo nnyini gye bali, era Trump yagamba wakusigala
ng'ayimiridde ku kigambo kye era nga mukambwe ennyo nnyini ddala eri ensi zino eza Africa. Nkugambye abo nno bonna wano nno mwe mulina ensonga ez'ebyenfuna kuba nabyo biba bikwatiddwamu mu ngeri emu oba nno endala. Kaakati okirowoozaako nnyo naddala ekintu ekifaananyiriza bwe kityo bwe kiba kibaddewo. Eyo nno nga nvuddeyo wabula ayinza okwagala reference n'okusoma okubeera ng'osoma ebisingawo naddala ku nsonga zino. Oyinza ogenda mu maaso n'okubeera ng'onoonya olupapula lw'amawulire wano mu Uganda ye lupapula ky'olwawandiise. Ndowooza Nile Post yawandiise ku story eno y'emu. Nayo oyinza okubeera ng'onoonya olupapula lw'amawulire oluli mu America lwe bayita memo. Genda onoonya olupapula lw'amawulire lwe bayita memo olwali eri mu ggwanga lya America, ojja ddusomako olabe ensonga zino nga bwe ziri. Awo wennyini njagala okusaba ekintu kino kimu kyokka nti video gimpere like, bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi, oba oliawo munywanyi etuukire ddala ku buli ssekinnoomu eyandyetaaze okuba nga agifuna. Njagala nkuwe ku bigambo bino nga bana NRM beemulugunya eri oba oliawo engeri gye bakwatamu ebintu bino ne gavumenti gye bayisaamu nga bo abagikuutira akadingidi. Calvin Kayanja ne mutabani wa mugenzi Tamale Mirundi Junior amanyikiddwa nga Tamale Junior. Wuliriza. Kankubulire fa abandi badde bakireeresi ku nkuba gye tukubyemu ekikopo wano. Wali olabyeyo wadde minisita akukiina olugendo ku ssente za gavumenti gye tuwagira ez'obwereere. Essuubi lyaffe lyatuli mu bbalamu Balugahala bwe yafuna omulimu wali mu office nali mmanyi nti bbalamu ajja kuŋŋamba nti Calvin Kayanja yoweko muledi. Jangu otuule wano ku deski naawe oyingizeeyo $50,000 omwezi. N'abatu ne bwe ntuukawo tebayinza kukkiriza kulaba mukulu. Kati that's how politics. Era omuvubuka yenna einvestinga n'ayina essuubi mu by'obufuzi oli kulongottaani. Emmwanyi efuna kiralu, enkumbi zifuna kiralu, genda bweyigirize bw'oseegu. Musajja mukulu Calvin Kayanja agamba nti munnanga abavubuka abali eyo mulekerawo nno vuma ennyo n'opposition n'ebirala kutuuka ku kyayibwa abantu olw'ensonga nti ebyobufuzi bikumaliza mu bwereere kubanga n'abali mu buyinza naffe ababakolera oba oliawo batusudde mu gguluka. Njagala kati nkuwe ku bigambo by'omubaka Great Namugga. Kati ekirala z'enguudo infrastructure enguudo tulinamu mazzi, water transport, tulinamu railway ne air transport. Naye ku infrastructure and bridges enguudo ne bridge kye mu Luganda entindo bridges n'entindo kuliko just trillions nnya ku makubo ge tulina ne state of roads in this country. Kubanga wano yakwadde trillions mukaaga naye nga kuliko neza air transport neza railway. Kakati zino trillions ennya ezasigadde ku bridges and infrastructure ate nga jjukira sente nyingi zigenda mu bridge. Kati infrastructure yasigazaako trillions 2 nga amakubo bridges neswako trillions 2. Naye nga ministry y'ebyenguudo ebanjibwa trillion 1.7 domestic areas. Bannayuganda njagala mbategeeze buli lunaku government ya Uganda esasula amagoba nga $306,000 just magoba interest kubana abantu betutasasula sente zaabo interest. Kakati bino byonna nga mbikugamba tulina sente ze twewola zina enguudo z'omulaba ziruddewo Jinja Expressway simanyi Mpigi Expressway ebyo nabyo na sente ze twazeewola weziri naye tezikola ze bayita undisbursed loans ze twabagambye eziri mu trillions 16. Zino sente zizaala amagoba zisasula commitment fees ne interest. Emyaka 5 egiwedde Auditor General yafulumiza report nga twakasasula bilioni 465 bilioni 465 billion ku just commitment fees. Ngabo ogamba nti bwogenda mu banka manyi nakozesa ekigambo ekigamba nti the only happy Ugandan is he the ignorant, or the only one who is ignorant. Nti Munnayuganda asinga okuba omusanyufu yoyo aba atamanyi. Ne buli Munnayuganda yagala either okumanya olina obanga musanyufu nga gwoli ku side erya bw'oba toli ku side erya olina aba munakuwavu. Kyokka tete kisinga luma nga obunakuwavu bw'oba olina tolina kyojja kukola. Awali amabanja ago gonna ge tuba twewola ne tugira nga n'ensimbi weeziri naye nga zisirise wabula zisasula amagoba.
mwatto byewuunyisa sijja kwongera ku bigambo ebyo wabula kankwe Innocent gusula mu dakiika embiri kaluluka 221 Nopu yakawangula yakawutabuva negendo ne mwami 7 ne banne aba isi mwami ya mukama okitibwa omulamuzi nagana okulangirira no ekyo kyalwatu nalangirira mwami 7 kyebadde njagala okuyiga okuva wa senior olwaleero fe twabbibwa obuwanguzi bwaffe era tetulikorganizinga mwami 7 nga president wadde amateeka gasalawo ekyo mumuyita mutya fe tumuyita mwami 7 si president mwani president wamwe honorable Kyagulanyi Ssentamu era bwabadde ayogera the man Ken the mighty man ayise mwami Museveni emirundi 8 president Museveni emirundi 8 mukogera kwe nayongera yesatu ng'amuyita Mr. President sa honorable Ken Lucyamuzi abadde ku mwanjo nnyo okulwanyisa enfuga ya mwami Yoweri Museveni abadde mu kooti emisango gyonna agibaddemu ate n'agiwuuta naye olwaleero akyamulikorganizinga nga president ate bw'agenda mu kooti kubanga mulwanyisiza mu ngeri intellectually mu kooti n'ebirala nze mu ndaba yange nti buli kigambo ekyeyambisibwa kirina amakulu gaakyo bw'omuyita mwami Museveni olina kyotegeeza deliberately bw'omuyita president Museveni olina kyotegeeza amuyita muzeeyi naye oli aba ategeera kyategeeza amuyita dictator naye aba alina meaning gyagala kalinge amuyita gino naye aba asindika message butereevu nolwekyo senior olwaleero okulikorganizinga mwami 7 nga his excellency president Mr. President sa kinkoze bubi nnyo the fountain of honor kinkutudde nnyo BTN Media Beyond the News mugwe mkutu semakutu banywanyi munzikirize mbatere wano tusinkane nga mukama akiriza nze Deni ya bless Beyond the newsroom, where untold story is revealed.